EDDY MEZAYA mutabani wa Alice Nakakande abali okumpi abali ewala nsaba musembere alina kyakola nsaba okkakkanemuko owulirize ekiva mu mikwano era owulirize ab'eŋŋanda zaffe ebimu bye batutuusaako. Omukyalo ono gwe mulaba yayita ku mugo gwa ntaana era wenjogerera wano omukyalo ono gwe mulaba musibe ali mu kkomera baamusiba emyaka 13. Omukyalo ono gw'olaba munnayuganda munnaffe ali wano mu kibuga London naye nga baamusiba emyaka 13. Ku myaka 13 omukyalo ono gye baamusiba agisaavinze kati era abuzayo myezi ebbanga liggweyo. Omukyalo ono takkirizibwa kufuluma nsi ya Bungereza, takkirizibwa kwesembereza airport, takkirizibwa ebintu ebyo nga bwe mumanyi omusibe bw'abeera. Omukyalo ono si mubbi, teyabba, teyatta muntu era talina musango gwe yakola nga ye. Nsaba tuwulirize. Nkulamusiza maama. Kale ssebo nange nkulamusiza. Amanya gange bampita Fatuma. Okuyita Fatuma? Yes, Fatuma Namwanje. Naye nga bw'osoosa okwanjula ndi musibe naye nga mu busibe bwange ndi innocent. Naye Mukama nnyambye nsobodde okusavinga ebbanga lyange kati ligenda kuggwayo. Ligenda kuggwayo next month. Next month? Yes. Ebbanga ki? Myaka 13. Ku myaka 13 ogisavinze? Nasavinga munda nensavinga emyaka 6 nenfuluma nembeera ebweru ndi waka wange ningala ninga omusibe. Munda otegeeza ki? Nga ndi mu kkomera emyaka 6. Nga tebakukkiriza kufuluma? Tebanzikiriza kufuluma, ndi mu kkomera mwembeera era ng'omusibe bw'abeera. Wabba, watta muntu, wakola ki? Satta muntu nga bwe nsoose ne nkugamba nti ndi innocent. Naye nga nasetingibwa up. Otya? Mikwano gyange be tuyita baganda baffe be bansetting up. Kati nina omukyala be tuyita baganda baffe? Mikwano gyaffe baganda baffe? Mikwano gyaffe. Kati nina omukyala bamuyita EDDY Nampiina. Yajja nina ebintu bye namuyamba kubanga yali yakatuuka wano nga talina butuuze, muwadde connections n'asobola okufuna obutuuze. Kati ne tubeera nga tukolagana omukyala oyo nankubira essimu nali ku mulimu n'agamba Fatuma nina ekintu kye njagala okugamba naye kale nga bw'oli ku mulimu nja kubuulira edda. Ne mugamba no EDDY kankole ki nsobola okuva ku mulimu? N'agamba okay. Nensiibula nenva ku mulimu nenzija ewaka ne mulinda. Badde nsaba eddoboozi oyongezemu kati nnyo bambi. Ne mulinda omukyala oyo najja n'agamba Fatuma oyambye abantu bangi nnyo twagala tukusasule. Tugenda kusasulira olidde okole ki? Ogende. Wali okola mulimu ki? By then nali nkola mu ddwaliro. Nali nkola mu ddwaliro Epsom kubanga twalina restaurant mwe nava nemala nengenda Epsom. Wali ofumba mmere? Nali nfumba mmere. Emmere y'Abannayuganda? Y'Abannayuganda, matooke, nnyama, biki ebibwe bityo. Kati nemala nga tebikyagenda bulungi. Nenvawo nentandika okukola Epsom mu ddwaliro. Omukyalo oyo we yankubira essimu nga ndi ku mulimu ku ddwaliro. Nemala nenvaayo nemugamba omanyi sijja kulinda kanzije nga manyi bambi alabika afunye ekizibu ky'amaanyi. Nengenda nentuukira bossi wange nemulimba nemugamba nti omwana wange mulwadde nina okugenda ewaka. Nenzija si wange nanzikiriza nenzija. EDDY najja n'aŋŋamba Fatuma oyambye abantu bangi nnyo naye tukwagala tukusasule. Omukyalo oyo wali omuyambyeko? Nali muyambyeko. Muki? Nga bwe nkugambye nti yali yakajja wano nga talina butuuze, ali mu woteeri, talina bantu bamanyi. Ne muwa step father wange
bamuyita agibatte yes ne mugamba waliwo omukyala mukwano gwange bambi muyambe angamba okay kajje agibatte n'agenda bye yamukolera n'amala munange n'ayitamu n'afuna empapula ez'Ebungereza era kati Mungereza kaakati ogambye nti nno omukyalo ono yakubira essimu ng'oli ku mulimu n'agamba mbu nno ayagala kusisinkana kati gwe wava ku mulimu ng'olimbye boosi wo n'ojja osisinkana omukyalo ono kuba naye wali omumanyi ali mumanyi nga mutwala nga muganda wange yes naye nga tomanyi kiki kyakutegekedde nedda ssebo nga tomanyi nti nno weesimira ntaana nga simanyi tugende maaso era senga nali nkimanyi nali badde sirimbalimba boosi wange neteekamu nti omwana wange mulwadde omusisinkanye yes musisinkanye naŋŋamba nti Fatuma oyambye abantu bangi nnyo naye twagala tukole ki tukuddizeewo naawe tugenda kusasulira holiday kakati naŋŋamba toyina kusasula wadde nusu n'emu tugenda kusasulira tiketi kusasula woteri mwogenda okusula kintu kyokka kyogenda okwekolera just kweriisa kwegulira mmere ebiki ebyo ebintu tubyoyagala naye waliwo organization ya muzungu eyamba abantu abalema abateesobola naye ebyo byonna abyogera naye nga nawe wafuna dda obutuuze bwo nze nga nina British passport nga you were citizen yes kati nja kuddira byokka emabega abantu abo nze ngenda okitegeera maze mukomera bakozesa abantu abalina obutabo bwawano kubanga n'omukyalo oyo twagenda naye holiday oyo Adija ekitegeeza naye yayina akatabo teyayina yagendera ku visa yes okay by then yayina travel document of course oba osobola osaba visa yes kati nze nalina akatabo kawano kati bo basetinga ddiiru yaabwe nti bwe tutwala ono alina akatabo kubanga yambuuza olina passport ya wano kogweye konze njirina naŋŋamba omukyala omwami atwala abantu ayagala batuuze mu British muzungu kozi ddiiru yaabwe bagiyisa mu batuuze yes kakodyo kyakali awo akakodyo akali awo nti kale balinamu ekisaasasa mpola mpola kubanga bwe bakozesa abantu abatalina mpapula bwe babakwata basazaamu ebintu byabwe naye olw'okuba nti kizibu nnyo okusazaamu akatabo kawano it takes process yes kati nze nali sikimanyi ebyo byonna mbitegedde maze nga ndi mukomera kati bo ddiiru olw'okuba Adija yali agimanyi yamala kakasa nti nkalina nga tamanyi nti nkalina nanteeka mu ddiiru yakusomera ddiiru ki yaŋŋamba nti Fatuma twagala tukusasule bintu byokoledde abantu kwegamba ng'omutumizi okuva eri n'agamba EDDY MEZAYA twagala tukusasule oba tukwebaze mu ngeri eyo abantu ku intaneti mu ngeri eyo yes okay kakati naŋŋamba tugenda kusasula holiday tolina kusasula wadde n'ennusu n'emu okuggyako sente z'ogenda okwesasulira zakulya buli kimu kibeere covered buli kimu kigenda kubeera covered kati naŋŋamba nti bw'oba olinayo n'omuntu omulala osobola okukola ki okumuteekako osobola omuteekako kati bambi nze saayina muntu mulala abantu be nalina nze nga nkolagana na famire yange nenteeka mu muganda wange muto wange ne mugamba tukole ki tugende ffenna tuwummule kati olw'okuba Ajati nali mumanyi saabuuza saagenda mu details saabuuza bintu bingi kati kinva mugamba ani agenda tusasulira wadde naŋŋamba waliwo omwami muzungu yagenda okukola kyokusasula naye ayina kampani ye etunda ebintu ngoye ayagala nnyo ebintu bya bannayuganda ebitengi
ebintu ebyo necklace bichi ebya Africa kati byoyina okukomaawo bagenda bigula babikuwa. Okay, omukyalo najja nakuleetera ddeero naggamba nti okoledde abantu bangi ebirungi tulina okwebaza oba twagala kukwebaza naye osobola okufunayo omuntu omulala netumuteeka ku gundi n'ogenda naye yagamba bantu wali toyina muntu yenna noddira sister wo n'omuteeka ku lisiti ne mufuuka babiri nga naye amaze okukubuuza oba olina British passport n'akugamba nti omwami agenda okukavalinga ebintu ebyo byonna muzungu naye mugenda Gambia nti nebyo muba muve Gambia mulina ebitengi oba engoye zemukomawo nazo engoye ezo ze batunda ate ne bajjamu ssente eziyamba abalala ekitegeeza naawe ssente ezikututte waliwo eyagenda n'aleeta ebyamaguzi ebyo engoye ebitengi ne babitunda naye nofuna omukisa okukola ki okugenda liru nga mutuufu bakiruka batyo tekibuukikamu kati era nalisobola kibuukamu kubanga olw'okuba nti n'omuntu saabuuza kati nenteekamu muganda wange taata omu maama omu kati naye najja kati bwe yajja nemuteekamu kati waliwo bawa mukwano gwange bamuyita Kayiwa nga mbimunnyonnyolamu naŋŋamba nange mwendi bw'oba oyagala okulaba omuzungu ngenda mukuleetera omulabe konze ne mugamba okay akajegere k'abafere kakati mba ndi awo omuzungu ye teyajja n'asindika mukyala we nga mukyala Munyarwanda bamuyita Joy Katonga kakati Joy Katonga oyo nga monnewo ono mukwano gwange bamuyita gwenkugambye Martin omukyala mumanyi ng'abantu bonna saako nzimanyi kati netumala ne bajja ne banzijjako proof of address ne mbalaga akatabo ne bakalaba ne mala nekola ki ne baŋŋamba mujja genda ku next week ne bakola buli kimu kati tumala era kabu yankima wano ne tugenda ne basasula hoteli naye yali eringa buli kimu nga kisasule kati olw'okuba bwe natuuka mu nsi eyo natya nga ndaba enjaga baginywa kyere buli kimu ngamba nti nze naze n'omwana wa maama wange sigenda mukkiriza kusula mu hoteli gye yakoze eki gye batupangisiriza kansule naye ku buliri tunalwanira eyo kati nga mmanyi nti oba ayinza okufuluma ne bamugira ne bamunywesa enjaga kwegamba nga ntya yali mulenzi muwala kati netubeera naye era bwe twagendanga out lwakuba nali mulwadde ng'omugongo gunnuma nze saagenda nnyo out naye nga neewaliriza nengenda fazaini neebaka mu mmotoka nga ndi n'omwana wa maama osobola omukuuma aleme okuassociatinga n'abayaga kakati munnange tutuuka eyo nga baatuleetera ebitengi babipaakinga tulaba ne tuteekamu n'engoye zaffe tutuuse okuvaayo kakati babipaakinze buli kimu nga kesi ng'ogiraba nkalu bataddemu buli kimu ebitengi byabwe ng'obiraba nga bagamba kino bagenda kitunda ssente bweziti n'emiwendo buli kimu nga kwebiri kati nenteekamu engoye zange kati tuba tutuuka e Gatwick tukomyewo tutuuka ku immigration nze kisaawe Kyanyonyi kiri luddawa kiri Gatwick yoba kiri kumpi wano ne kumpi gamba kiri wano mu Bungereza kiri mu Bungereza wano London okay ekimu ku bisaawe by'omu London okay kati tulya olw'okuba nali nkooye n'omwoyo gw'omwana wange gunnuma gwe nalese kuba naleka omwana wa myaka 11 myezi 11 waleka omwana wa myezi 11 ogende mu holiday it was a mistake nali ngenda masasulira tiketi ngende naye aja nangamba tojja kunyumira tutwala mwana nokkiriza n'ogenda wekka nga ngenda masasula sentence anti ngamba bwe yagamba bw'atyo
nokkiriza oluvannyuma n'oleka omwana w'emyezi 11. It was a mess. It was a mistake. Fatuma, ekintu ekyo tekiriiko kugamba ki omuzadde omukyala. No way yoyinza okugamba mbu noolese omwana wo omulekedde taata. Omwana oyo yeetaaga nnyo maama mu myaka emito, mu myaka egyo okusinga ekirala kyonna, okusinga emmere. Abantu bagenda mu ddewa ne bagenda Uganda. They do. Ne baleka abaana ba. Yes, they do. But it is stupid. Andi kati kitegeera kati amaze kugwa mu nsobi. Okay. Naye nafuba nalwana Eddie nze ngende n'omwana wange. Ne mbagamba sente za tiketi nzirina ngenda genda n'omwana wange. Naye olw'okuba balina ziddiiru zaabwe abantu abo ne bakulemesa omwana. Ne bannemesa omwana. Era ekintu ekyasinga ennyo okunsibya abantu abo kye beesibako baamala ne bakyusa nti nange nali mu ddiiru eyo kubanga nalina omuntu baawulira nga twogeraganya ku masimu. Nina omuntu gwe ngenda okusasulira tiketi. Omuntu gwe nali ngenda okusasulira tiketi yali mwana wange. Ne bajjawo omwana. No, soko ndindeko. Ebitengi bye byakusibya nti tebabikkiriza kuyingira Bungereza kiki kuba okomyo tugamba nti nno baba we bitengi nga mulimu enjaga nziriramu mu bitengi ne kesi gye bampa nga mulimu enjaga naye nga ate ebitengi olaga babigira ne babipakinga nga wendi. Ne babipakinga nga wendi naye nga bizinge babizingulula buli kimu bwe kiti ne babiteekamu ng'obirabo. Kati enjaga teyali mu bitengi, yali mu nsawo, yali mu ki? Enjaga bagiteeka mu bitengi balina bwe babikola bo. Ne bamala ne mu kesi ne bateekamu. Kyoyagala okuŋŋamba enjaga bagiteeka mu bitengi kaakati ne bajja mu maaso go ne bazingulula ekitengi kimu ku kimu. Yes. Nkumbe nga mulimu enjaga bagitaddemu. Ekitegeeza enjaga eyo bagikola nga leeya. Yes. Nga kwegamba tuyingira n'olujja olwo nnyini olwo basobola oddukola ne bateekako enjaga ne bagisabika ne bamala ne basiiga langi. Nze bwe bate bwe bankola. Ngenda okutu dindamuko kati baddira enjaga ne bagiteeka ku kitengi. Yes. Ne basiigako langi. Kati bo sijja kulima nze simanyi bwe bagiteeka kubanga nali musibe naye bwe baawa gondi statement yange abampaabira bagamba enjaga yali mu bitengi. Buli kitengi kyonna kiba kyalimu nga kirimu enjaga. Ne mu kesi ne bateekamu enjaga. Okay. Otuuse ku kisaawe ky'ennyonyi. Gatwiki. Yes. Tutuuse twali abantu twagenda abantu 9. Kati abantu abalina akatabo ka wano twaliko abantu 2. Kati era bwe baatukwata. Kati nze ate nno senga namanya tebaali nkute kubanga nze neetwala ku mbwa. Embwa neekwata kesi nze nga sibimanyi neetuula. Nze nga simanyi n'akamu era ntokali nkooye njagala kugenda nsanga omwana wange. Ngowa poliisi ngenda okulaba mukambwe ennyo omusirikale. Atankudde ebintu naŋŋamba waliwo eyakuwadde ebintu. Konze ne mugamba nina abampa ebitengi bibyo. Waliwo eyakupakingi ne mugamba bampakingidde naye nga wendi ndaba. Obawolereza tomanyi. Simanyi. Ne baŋŋamba ng'olaba n'amaaso go konze buli kimu. Nga ndaba omukazi nga kumba recordinga. Yo already amaze okitegeera mulimu ki? Enjaga. Nze sinnamanya. Kubanga senga nnamanya. Tewaligenze ku mbwa. Saaligenze ku mbwa aja teyaliise we nali muwera ku kisaawa awo. Ate ekirala wali citizen nga olina opportunity nti esobola okuyitawo amangu. Yes. Era baatuleka kubanga nze nasooka. Kulayini. Nengenda ku mbwa. Nempitawo. Nga simanyi ko bo bali kati bagenda okulaba nga bankutte bo already baaja tebali bakimanyi bankutte era omukyala yayitawo yena agenda kapaalo ye yagenda nze fala simanyi nti mu kesi mulimu enjaga okanda kutunulira mutugozi naye ng'atambula butambula bo bagenze simanyi kati bagenze bazitutte mu computer ngenda okulaba ne munnange yalina akatabo kawange nga naye bamukutte sister wange yayitawo good yayitawo ekyo kirungi era mukama yanyamba kubanga simanyi kati kumpalana gye nnina kati ne family yange simanyi ate kati senga sister wange bamukwata simanyi kati. Okay.
kati bamaze bakukwatidde ku airport. Aha. Kati bankwatidde ku airport bantutte bo bayiseewo. Njogedde oluvannyuma nga maze okutegeera nti nina njogedde nti Ajati bansasudde holiday bwe namba wadde story yange bagenze bamukutte. Bamukwata olwedde ye yayisizaawo dde ebibi tebamusanga na kintu ng'ajja agamba nze yonna simumanyi namusanze ku holiday nalabye bantu bannayuganda n'embeera nabo kuba nange ndi Munnayuganda. Nange ndi Munnayuganda. Ajati yanneegaanira ddala. Nga yakukubira essimu mu kusooka n'akuyingiza ddiri okutwala ku holiday. Yes. Akulaze nti takumanyi ng'ate yakutisse enjaga. Yantisse. Nadda wano omwami wange n'agenda ngulu bankutte naye tabitegeera. Bankutte agenda ewa Ajati. Ajati ng'aseka busesi. N'agamba yabadde musiru yate tasobola kweyogerako biki olwo atandise okumpayiriza nti ddiiru nagimanya. Nti wagiruka. Nagiruka. Eddy naguno gwaka ndi innocent. No, of course tekikwetaagisa kugamba mbu wali innocent. Ekintu kyonna kyonna okuva lwe kitandise story nga bwetandise eraga nti nno nduke. Naye kyali kizibu nnyo okumatiza b'obuyinza. Kyali kizibu kubanga olw'ensonga nze ebbanga linamala mu kkomera abantu bonna ababeera mu kkomera babeera bamanyizi ddiiru ezo. Era nze bandabanga nga mbeera nze mu ruumu sivaamu nga ne baofiisa bennyini bagamba omwana oyo yali innocent. Kuganga bandaba ebintu si byendimu bo bali eri bali mu kwogera bakozesezza abantu. Kati Mukama mulungi mba nkyali mu kkomera Bahajjatayo ne basindikayo abantu abalala. Omukyala gwe bandeeta Omunnalwanda ge nagambye okusooka. N'asindikayo omuntu omulala. Ne basindika abantu abalala. Era mu ddiiru y'emu. Mu ddiiru y'emu ne babakwata. Kati kumbe omukyala oyo already ayinayo likodi eyange olw'okuba bankozesa. Kati ne bagattako ne bamukwata. Najja ne tusinkana mu kkomera. Ne mugeesimbaganako. Ne tugeesimbaganako. Naye nga bamuleese. Hajjati? Omulala yali boss ndoza wa Ajati. Okay. Omunyarwanda muk'omuzungu. Otyo. Okay. Kati ebyo byonna baakolanga byakwekwasa tewaliwo na muzungu baalimbanga bulimbi kumatiza abantu. Kati omukyala oyo nga bamuleese. Omukyala oyo Eddy yandiisa akakanja. Mukomera. Olw'okuba ye muyaga. Yes. Naye ekintu kye yannyambamu abantu kubanga baawuliranga nga neegaana abasibe bannanga bagamba nnimba. Kye yannyambamu yagamba abantu oyo yali tamanyi. Ng'abyogera mu kkomera. Yes. Oyo yali tamanyi bakimuyingiza buyingiza. Kyokka kye yannyambamu. Naye omukyala n'anjojobya. Akujojobya atya mu kkomera ng'ate temusula mulimu? Twali mulimu. Baba balumu emu. Osobola Eddy osobola okubeera ne neighbor. Naye nga neighbor akuyisa bubi. Naye nga temusula mu nnyumba y'emu. Kituufu. Kati omukyala oyo oba baalina ba officers oba baba nabo ku ssente. Officer natandika naye okumbonyaabonya. Ngezaako okwagala okufuluma nga ngamba tolina gy'olaga. Kugamba bambi yampisa bubi nnyo. Nnyo. Anti kakati kye njagala omanye Fatuma nti abayaga bano ababbi oba abatemu omuntu amanyi ddiiru babeera bamanyi engeri ki y'okugivaamu. Babeera bamanyi omuntu okukozesa asobole okufunuka ekizibu ekyo. Y'ensonga lwaki kati e Kampala tulina balooya ne bakugamba bw'oba oyagala omusango ogugwa mu kiti kino olina kukolagana ne balooya kika kino era nga bamanyikiddwa nti bw'obeera nga omusango gwa byabufuzi olina okukozesa road meeya kampani ye ojja kwegamba kyengezaako okulaga nti omubbi amanya abeera ne solution. Yes. Kyekiri ky'ogambye nti bwe wali mu kkomera abasirikale baakulabanga nga gwe toweeyisa nga bayaga. Era nali seeyisa nga bayaga kugamba ebintu byagwanga mu kkomera nga nze ate banteerayo emikono ne bagamba no oyo tabiriimu. Kaakati muli mu kkomera anyumizza nti otwala omusuulamu. Yes. Omanyi ate ye yali yeekwe kubanga bwe yandabanga nga yeefuula tamanyi ayagala okuvunuka omusango gwe. Naye nga bw'abeera ne banne
anyumya kati oluvannyuma nnyo baamala kundaba nga nkaaba nga buli omutunuulira nkaaba sindikira omukyala yali munnayuganda naye baamutikka enjaga nambuuza ne munyunyula sitoola omukyala oyo ne bamugja mu sipa mwe twalimu ne bamuteeka mu sipa endala nga nkaaba naye kati awo bwe baamala okunsalira emyaka 13 ne banzijjawo ne banteeka mu koma endala ye ne muleka eryabasibe yes nayo lyabasibe naye babateekako abantu abali ku remand anti kyenjogerako nti kati remand n'ekkomera byanjawulo byonna n'ekkomera lwakuba nti awo obeerawo kaseera katono kyenjogerako eri bwe batwalire babeera bamusalidde wano bakuumirawo omuntu atannaba kubeera proved oba alina omusango oba talina kati then nze ne bansalira emyaka 13 ne banzijawo ye ne mulekawo ne banteeka mu kkomera eddala kati bwe ngenda mu kkomera eddala naye bwe bamala omusalira najja ekkomera lye nasaba nga eri okumpi ne famire yange ne musangayo era ne musangayo nga bamusalirayo emeka bamusalira emyaka 16 era ne kati musibe ayinza nakati akyali musibe kubanga baali bamubanja sente simanyi oba obukadde bumeka oba pound kubanga balaba nga sente nga zita ku akawunti ye nga beebuuza sente zivaawo olwokuba ye yali amaze ebbanga ddene ng'akola ng'ali mu ddiiruze kati nga sente ezo alina ozisasula kati era nze ne bwe nali mugundi nga bansalira omusango bagamba oyo tabadde tamanyi naye nze kyasinga okunsibisa ne baŋŋamba omuntu gwe siinaako oluganda gwe siinaako kidwaki ansasula olide nenzikiriza naye gamazima gali nti sijja kukulimbira bwereere yakuteeka akakodyo kubanga bw'obeera nga wali omuyambyeko kitegeeza omumanyi omuntu ng'oludde okolagana naye bw'akuyingiza mu ddiiro kyangu nnyo okugikkiriza nze ndowooza tebalirenie nti nawe olabika tewafuna looya mulungi looya wa wano kansooke mba nnyonnyoleko ku kintu kya balooya ba wano balooya obafuna naye balooya ba wano bakolera gavumenti kuba yebasasula jjukira bateeka mu bantu nze nafayininga nali not guilty baleesa abantu 12 abalina naye abantu abo nga bulina kuba basasula kakati gwe batagenda kufuna mu ssente lazima ne looya abeera ku sayidi y'abali mu buli ngeri no ekintu ekyo olaba Fatuma kitwale nga bana abasaba obutuuze wanewa mu Bungereza mbayita ba home office tubayita migration ewaffe era kyekibu naffe ne immigration bwe tubayita kakati abantu bano abasaba obutuuze bw'ogendayo ne bakuwa looya wa gavumenti obeera olina 5% okuyitawo kubanga looya wa gavumenti yeba boosi we yemusasula naye abatera okufuna ba private lawyers batera okubeera nti bo babeera ku 90% kuba looya yeewayo n'akola akolera client we ajja okugenda amutunda ewalala ne bano aba gavumenti babeerawo babeera stunted ng'aye amanyi nti ono nebasiteeranga gavumenti mugabo genda owolereza oli era nze nange era gavumenti eyabampa ne babampa naye bo baakimanya omusango nali sigumanyi baakimanya kakati saa zino wakusavinga ebbanga ki ndimazeyo mbuzayo omwezi gwange guggwako myezi nakasavinga myaka 12 n'emyezi 9 myezi 11 naye ng'ate munda mu EDDY wasavinga emyaka 6 n'emyezi 3 nga bakukkiriza okufuluma mu kod oddeko ewaka oba nedda anti bw'obeera n'akatabo ka wano olina ebbanga ly'otuuka ku kateze bwe nasavinga emyaka 4 ne banzikiriza okudda ate nalina abaana ne banzikiriza okutandika okufuluma ebweru kakati ennyumba yo wagisanga kwegamba kuba nzijukira ovuddemu ogenze mu holiday kyokka ate tokomyewo ofuuse musibe ennyumba yo wagisanga eri mu mbeera ki ennyumba yange kati naddira sister wange oyo gwe nagenda naye naddira maama wange ne mulekera abaana kati nga alina okuyambibwako bwe wali ogenda mu holiday no
bamaze okunsiba. Wali ogenda mu holiday abana wabalekera ani? Nabalekera kitaabwe. Okay. Taata waabwe yabalina. Naye by then taata waabwe nga naye empapula tannafuna. Era bwe bankwata. Taata waabwe naye Munnayuganda? Munnayuganda bamuyita Bob Mpiima. Bob Mpiima. Bob Mpiima omuzanyi wa katemba. Ese bwe nabalekera. Kati bambi bwe byawunya naye n'atambula naye agende yeeyize ng'omuntu bw'abeera. Nembeera mu kkomero omwo abaana bange ne baba ne mbalekera maama wange ne sisita wange. Kakati olw'okuba nti igwe maama wo ali wano. Ali Bulaaya, ali Bungereza. Yes. Ate taata wo awo tofaanagana. Ne mbalekera maama wange ne muganda wange. Kati olw'okuba ennyumba eno nagiteekamu abaana bange bali ku nnyumba eno. Gavumenti ng'erina okusasulira abantu tebasobola bafuula homeless. Nziriramu olw'okuba abaana bange bali ku nnyumba eno. Kati nze ne bwenfa omuntu omulala asobola okujja n'ayamba abaana bange. Naye nga tebavuddewo. Nga tebavuddewo kubanga eno ennyumba eringa yaabwe. Ekintu ekyo nziriramu. Kati abaana nabateeka ku nnyumba yange. Kaakati olw'okuba nti nze navaawo abaana bali tebasobola bafuula. Abaana bo kwe bali ku contract. Kwe bali tenant agreement. Kati ne bwenfa Eddie. Abaana bo they will still stay here. Yes. And the government will still pay. Yeah. Omuntu omulala asobola okujja n'alabira kubanga abaana bali under age. N'abalabirira oba muganda oba omuntu omulala yena. Oba government gwe beeronze. Nga tebavudde mu nnyumba yaabwe. Soko emirimu kawoga. Bannayuganda ekintu ekyo mukitegedde. Kitegeeza nange kennyini ombikkudde. Era ngenda kuteeka abaana bange ku contract. Tenants agreement. Kitegeeza ennyumba eyo si ya EDDY. Ennyumba eyo ebeera yammwe mwenna nga bwe muli ku contract. Ombikkudde obwongo. Era kati EDDY bw'ofa owabeerawo omuntu omulala asobola okujja n'alabirira abaana abo mu eyo ennyumba. Tebasobola kubafulumya. Ate era n'ekirala kati bwe mbeera nga nfudde essaawa zino kitegeeza mukyala wange kati aba agenda kufuna obuzibu obw'okusasula ennyumba eyo yekka. Kyokka te bwe mba ntaddeko abaana gavumenti beegenda sasula ennyumba eyo. Bw'oba okola oba olina ogisasula. Yes. Kati bw'aba tatakola. Bw'aba takola bamusasula. Gavumenti ejja gisasula. Yes. Bannayuganda mukitegedde. Mbeegayiridde bw'oba osayininga contract toteeka ku contract nti mannya go wekka. Ku contract teekako amannya g'abaana bo. Kitegeeza obeeranga akoze endagaano ennyumba yammwe mwenna mugisharinga. Ekyo nkitegedde bulungi era onsomesezza kuba nze ndi mupangisa era kye ngenda okukola. Kaakati naye ate bw'oba nti opangisa ennyumba oyinza okuba nga ennyumba teri permanent ne bwe babateekako tebaba tebasula. Permanent bajja gisasula. Kati nze kyekyanyamba abaana bange tebasobola bafulumya. By then kubanga naye nakazaala omwana omwo nga yaliko bamuyita Isaac. N'ennyumba neesigalawo sisita wange n'atandika okwo. Kati olina abaana bameka? N'abaana babiri. Mu period eno ey'emyaka 13 ng'oli mu kkomera wali oze muzaala? Saddamu kuzaala kubanga navaayo nga ngenye. Okugenya kyeki? Nga nfuuse omulema. Empiso kyogamba empiso wangambye empiso. Empiso yakulemaza bagikubira mu gundi. Nga nzaala omwana ono omuto. Kati agenda kuweza myaka 12. Lindako. Walemala ki? Kyeki? Empiso gye bankuba mu mugongo nga nzaala. Yannemaza. Kinnyonnyola abantu. Empiso gye bankuba epijulo bazikubanya abakyala abazaala nga bagenda balongoosa. Oba oli n'asaba empiso ng'obulumi bumuli bubi nnyo ne bamukuba empiso mu mugongo bagikuba mu spine cord. Kati bwe baba tebagikubye bulungi ekulemaza. Kati eyiyo bagikuba bubi. Bagikuba bubi. Kaakati did you report did you sue those people abakufuula omulema? I didn't. You know why? No. Bansibanga kale nga omugongo gutandikiriza okunnuma naye nga manyi bintu tebiri serious. Nga ogenzeeko mu ddwaliro? Ngenze mu ddwaliro omugongo gunnuma bampa zi painkillers bakola ki? Ekitinda kwatini ekitegeeza kati buggulawo omusango bajja kkebera mu files bagambe nti
omugongo gwali gwamuluma dda we yazaalira. Yes. Ekitegeeza si ddwaliro liryakutuusaako obuvune. Ddwaliro. Ati ngamba bo bwe bajja okugamba mu mateeka. Naye Fatuma, lwaki togezaako? Nagezaako ati kyenjagala okugamba, nagezaako nga ndi mukomera nga ndaba ebintu biri sirias, bamaze okunzuula obulwadde obunnuma nengezaako mbasuuwinge. Kati ngenda obasuuwinga ng'omwana oyo awezezza emyaka 3. Nagamba nga bwe nnaafuluma ngenda bikola ki? Ngenda bikolako. Naye ng'omwana oyo awezezza ne bangamba wayina basuuwingira mu mwaka gumu ng'omwana tateesa mwaka. No. Nakigezaako. Lindako mbuuzeemu. Wali obuliddeko omuntu muzina ensi ze tulimu aloopa omusango nga gumaze emyaka 20 ng'eyaguzza emyaka 20. In fact kyali wano wamwe Ebungereza. Omukyala bamurepinga, omusajja yamurepinga n'afuna ofiisi ennene n'abanga obaka tugambe nti amuteekateekamu ssente ez'okuzikizazikiza kisirika siri kunswaza, ojja kunswaza. Omukyala n'asirika, omukyala bamurepinga yali musomesa by then we bamurepingira. Bwe wayitawo emyaka 20 omukyala ndowooza afuna omugezi n'amuteekamu confidence. Omukyala n'agenda n'aggulawo omusango. Trust me, ne baguwuliriza era ne baguwoza. Nze ndowooza nti weetya bweti. Seetya balina abantu bano abazungu bano balina maximum gye bakoma gye batuukako. Etteeka eryo walisomawa? Looya yakingamba. Looya nagezaako okugenda ku balooya abo nga baŋŋamba ekintu kyekimu. Nina ekintu kye mbadde ndowooza mulinamuko katini. Tuli Bulaaya. Okugezaako si kwa ssente. Ontegeera? Nze muli mbadde ndowooza. Weetwale gwe kennyini ewa sekretary wa kkooti obagambe nzize kuloopa musango gwange bwe guti nga toyise mu looya. Era bo bajja kugamba tujja kufunira looya. Tebasobola. Yes, bajja kugamba tujja kufunira looya. Oba kitegeera? Looya ajja kugezaako kubuulira ebyo nti ate biki gw'omugambe nze njagala kukola ki? Njagala kugenda na musango gwange omulamuzi agusale. Era bajja kugamba, era bajja kugenda wali n'omulamuzi atunule mu bitabo bye bagambe nti kiri too late. Kati olwedde omwana myaka 12 lwaki tewali operawo? Obadde mukomera, obuli musibe. Obadde tusobola kutambuza ebintu ng'oli musibe. Omwana alina emyaka 12 bakusiba emyaka 13. Wali badde osobola okutambuza ebintu ng'oli mukomera. Eddy ngenda kigezaako naye mmanyi. No, Fatuma, gezaako bakugaane. Kubanga ne bakugaana togenda kuyingiza mwadde nusu n'ekikumi n'eki okuddako ebiseera byo. Transport ogamatika ngende ku kkooti. Gezaako tebajja kukuba tebajja kuvuma. Tuli Bulaaya. Bajja kubuuza obagambe mbadde mukomera. Mu system muli obadde mukomera. Nga sisobola kutambuza musango. Nga ndi kuki? Ng'oli mukomera. Nga ndi mukomera. Ate nakyo ku bye baba tebasobola kusasula ng'oli mukomera. Good. Ekirungi kyakyo. No, Fatuma, nze mbadde nteesa. Nti funa olunaku ogende muki. Bw'obeera nga tosobola nze nja kukuwerekerako. Kuba kati nange ndi mutuuze wa Bungereza. Nja kukuwerekerako. Ekintu ekiri mu bantu baffe kankubulire faati. Tufiirwa lwakutya. Kati oli mulema. Laba ennyumba yo bagiwayalingamu obugali obukusitula. Eyali akola emirimu gye. Kati oli mulema oyambibwa buyambi bw'otambulira ku miggo. Why? Kulwanga ogenze mbalooya ne bakuintimidatinga. Looya si mulamuzi. Looya muntu nga ggwe. Try omulamuzi agugoba omusango. Ngenda kigezaako. Naye ng'otuuseeyo. Kigamba balooya bamalamu amaanyi nagezaako okukozesa abantu 3. Ate nga ne famire yange ngamba wasayininga biki togenda gamba famire yange naye ate ne yaŋŋamba wasayininga bagenda kukuba empisa eyo tosobola kukola ki? Ati no Fatuma, problem gye tulina. Famire temanyi payini gy'olimu egimanyi? Tegimanyi. Kati ebizibu byatuuka ku ggwe. Gw'otuula kagaliko wekka ne kakwambusa oba ne kakukkiriza. Gw'obonaabona engeri y'okwefumbiramu. Kuba oli mulema. Oyagala kugenda kugula mmere tokyakisobola okuddako okutuma abantu oba okwegayirira. Why? Nze ndowooza buli kintu kyonna ekijja ku muntu Fatuma njagala okimanye buli kintu kyonna ekibeera mu nsi it is either an advantage or disadvantage. Yes. Oli mulema osobola okukozesa obulema bwobwo noweenazaako amaziga. Abantu bano oluusi betubuuza batuwa wrong advice.
tuli Bulaaya. No intimidation. Kakati Eddie MEZAYA mfunye ekizibu kyange lwaki neebuuza ku family. Family ikole kyegenda kunsasula. Ebya family bikola Uganda kubanga omanyi simanyi balina enkola balina ebintu bya biboogera. Musimanyi family, simanyi oyo mwana wa gundi, family ebyo tebikola Bulaaya. Ekikola Bulaaya tteeka. Otudde ku ssente ne ssente ezibadde zigenda okukuyamba obeere happy. Olw'okwefuula atamanyi kyakukola. Gwe genda obalage nti gwe tuuka ku kkooti obagambe nze kuggulawo musango wefuula atamanyi kyakukola. Bagambe nti no nofuna lawyer, si lawyer ngenda mujjawa. Bo kkooti ekusayiningire lawyer. Bajja kukola appointment ne lawyer nti wuuyo. Kakati usokolire muko. Bwe banaamuleeta lawyer bw'anajja ajja kuwa advice nti naye ebiseera bikoze mugambe kuba gwobeera gundi we bosi we mugambe nzi njagala kugulawo musango omulamuzi agusale mbeere contented full stop. Lawyer si mulamuzi. Webale kumbolira mwako ngenda kuddamu guggulawo. Kakati tuli ku nnyumba, ennyumba gireseemu abaana baleese omuntu sister wo ajja alabirira abaana mu nnyumba. What went next? Bwenajja bwenaba mukomera kati sister wange oba ndooza oba yali amanyiddewo wano oba kinga takyayagala kuvaawo. Kati nkomyewo afulumya ennyumba empalana zigenze wala nnyo. Ng'ate akuwalanira ki sister wo? Simanyi ndooza oba lwakuba namugamba va mu nnyumba bwe bukyayi bwe bwava. Kyoyagala okugamba bwe baleeta sister wo akuuma abaana ne bakukwata ne bakutwala mukomera oli mukomera emyaka 6 n'emyezi giri gyo wagambye gye wamala indoor bijaggwako ne bakukkiriza bakusibira ewaka ebbanga erisigadde ozze osanze sister wo ali mu nnyumba alabirira abaana oyagala okuddamu okusetolinga mu nnyumba yo n'abaana bo. Sister wo mugamba va mu nnyumba. Nakikolera eri kubanga nali njagala naye afune waalaga ng'afune ennyumba before kubanga ng'okyali mu kkomera eri inidowa kubanga naye tasobola kufuna nnyumba nga simaze mugoba. Nabikola Eddie nateekamu balooya. Kiki ekikuteesa mu balooya? Mbadde nti nno kugamba bugambe sister nti no sister munange ennyumba gikole ki? No, nalina okukola ebintu amabaluwa genda mu details asobole okufuna ennyumba. Okay, ng'olinga amuyamba. Yes, naye ebipapula biri bimuyambe okufuna ennyumba. Nkutegedde bulungi. Empalana kweyava. Tuwalagana ne sister wange. Kati ndozi ne bamugamba Fatuma yafiiridda wasanyuka busanyusi. Sister wo mugatta ki? Tugatta maama. Mukulu muto ngamba sister wo mukulu oba ye muto wange. Ensonga ezo wali mwalimu zitutteko mu bazadde. Gamba maama wange byonna abimanyi oba lwakuba oli mwana ye muto gamba ate ndoza olw'okuba mu Galanda alina okusaidi y'omwana oyo nze ebyange tabiwuliriza maama naye nze naguno gwaka bagamba saabeebaza sakola ki okubeebaza ki okundabirira abaana ne kansooka enziremu emabega. Sister wo mwateesa nti mpandiike ebbaluwa zino bwezi tizisobole muyamba okufuna ennyumba oba ekyo temwakiteesaako? Tetwakiteesako tewali nkolagana ng'olwedde yankyawa. Dindako yo olwaba okuyingira mu nnyumba yo naakukyayirawo. Nankyayirawo twafuna obuzibu obutategeeragana mwalimu mu bya ssente kubanga byonna bank account buli kimu. Yes, ekyo kye njagala. Kiteekwa okubeera nga kyekyaleeta obuzibu ssente. Yes. Kati wakwata bank account yo kuba oli mu kkomera ono yalabirira abaana bo. Zonna naziwa maama kati ye mami n'abizimuwa. Wakwata ssente katugambe wakwata ebikwatagana ku ssente zo byonna n'ebimuwa n'obirekera maama basobole okumanaginga okulabirira abaana bo bulungi ng'oli mu kkomera. Nkutegedde. Kaakati sister wo ssente n'azikozesa bubi. Yazikozesa bubi. Sister wo n'afuna obusungu. Yali atandise okufuna obwetwaze ng'alaba nti yakontrolinga ennyumba. Kati ate okomyewo omugobe mu nnyumba ataddeyo mu konto ya maama. Teyali mufumbo? Yalina oludde yali azadde. Teyali mufumbo? Baali yali mufumbo.
naye mu bufumbo nga bali tebuliwo bwaliwo naye nga wano mu nnyumba eyange mu nnyumba mwe yaleeta omusajja okay which is okay kuba yali alabirira abaana kati ne bagenda ne bafuna ennyumba endala naye nga byonna bivudde ku nze oba yanyiiga nnyo ku lw'okubanga ate omanyi sina bwe nyiza kyogera kuba n'omusajja yali akimanyi nti ennyumba si yiye naye omusajja oba alabika ndowooza omusajja Munnayuganda alabika ali ndowooza naye yamugamba ennyumba yange sisita wo bamuyita ani bamuyita Julufa Julufa Akero yes muli baki kale nze ndi Muganda naye ye Mukyole bataata banjawulo ne maama y'omu kati essaawa zino sisita wo musanga mubuuziganya ate maama nze maama wange simulinaako mutawaana era Eddy nga maama mwagala kubanga yanteeka ku nsi naye sobola kumumiitinga sobola kukola ki ddamu sobola kumumiitinga nga gw'otayagala oba yatayagala anjagala mami naye ate bwe musanga mubuuza bw'omubuuza akuddamu wali omusabyeko nti maama njagala kusisinkana era bwe mugamba naye olw'okuba nti nga kyenkugambye nti sisita wange yali mukondo bwagezako namugamba Fatuma yangayo waliwo ate nga sisita wange anyiiga okay okuva lwe wava mu kkomera emyezi 6 sisita wo yali azzeemukko wano okubuuzaako empalana yaliwo n'emala ndoozi myezi gyalinga myaka kale nga tebalinnya wano tebakola ki naye ne bamala bagenda ne badda kaakati abaana bange ne bankyankalanyako Eddy abaana ababo basobodde okunsibisa omwana ntutte mu kkomera mbu mubonyaabonya bansibye kaakati ekisingira ddala okunnuma Eddy kyesirisonyiwa maama wange bansiba bantutte mu kkomera abaana bandoopye naye sisita wange ne maama wange batwala abaana bange mu social service gavumenti ya wano okuva olwa social service nayingira mu baana bange era kati omu yagenda namuloozinga nina nakuloozinga owokubiri lindako ogambye sisita oba muyitaani Julufa Akero Julufa Akero bakwatagana ne maama maama wo bakwatagana nnyo tuli ku past tense bakwatagana ne maama ne batwala abaana mu shosho ne sisita wange anzirako baali basatu mwena nga bafamire kaakati nga ki ekibatwaza abaana mu shosho abaana bakomplaininga nti nno obabonya ndowooza kyenkugambye kyenkuzaayo eri emabega kyoyagala okugamba oba nze kyenfuna maama wo ne basisita ba babiri bakwata abaana bo ne babateekamu ebigambo ne babakookinga mugambe kino na kino na kino abaana nga bo tebamanyi kye bakola nga tebamanyi tebaleeta buzibu kati abaana ne bagendera ku bali bye babagambye abaana ne babakuggyako omu ne bamukuggyako nalwana bamunzijjako nalwana nnyo omulimu tutteko e Uganda kati bwe namutwala e Uganda sisita wange oyo yennyini bwe tutakolagana agenze awo by then twali tukolaganamu agenze n'aŋŋamba omwana mukomyewo biki omwana abona nkutta omwana mukomeza kumbe ye eimu ye ayagala omwana agende wuwe afune akamwanyi oba amulabirire ne ku mwana we ndowooza kati atandise omuteekamu omwana ebigambo kati ekitegeeza omwana we yagenda mu shosho nga alina emyaka emeka bamukuggyako nga alina emyaka emeka omwana kati yava kati basooka ne bamunzijjako ne mbawiininga ne mbajjayo ne mutwala e Uganda kati omwana weza 16 amaze emyaka emeka ng'ali mu control ya gavumenti kati mu control ya gavumenti yakomawo 2016 yakamala omwaka gumu ate waŋŋambye n'owokubiri bamutwala kati anti oli kati we yakomawo n'agamba omwana ye olw'okuba
aliko obukyayi obw'okumutwala e Uganda ne family yange byemugamba omwana nankyawa nandoopa mbu namugamba ngenda kumutta nzite ne sister wange kati gwe musango gwendiko. Omwana yagamba nti ogenda kumutta nzite ne sister wange kubanga omwana wamutwala e Uganda n'omulekayo n'asunguwala olw'ekyo. N'asunguwala era omwana ampalana. Teyamanya nti ekintu ekyo wali okikola for his own good. Takimanyi. Teri yali akimugambye kubanga bamugamba maama w'omukyamu olaba yakutwala ne Uganda takwagala. Omwana simunenya naye alikimanyi oluvannyuma. Bannayuganda muwulira eŋŋanda. Fatuma abamukola ebyo maama we eyamuteeka ku nsi abamukola ebyo baganda bwe bayonka ku bbeere erimu abamukola ebyo emikwano kuba gye gyamutikka enjaga. Ebyo tebiri Dubai biri Bungereza. Omukyalo ono Munnayuganda nga ggwe ekyamutuukako kisobola okutuukako. Kisobola okutuukako Edddy MEZAYA. Naye mbadde nsaba Fatuma lwaki tosiba omutima noweesonyiwa? Nabyesonyiwa Eddie, neesonyiwa. Olaba nze okumanya neesonyiwa mu bulamu teri muntu gwensinga kwagala nga mmange. Wadde nga kukoze ebyo. Wadde ankoze ebyo naye njagala maama wange n'obulamu bwange bwonna. Fatuma bwe babeera nga ofunye omukisa ogusisinkana maama wo bigambo ki by'oyinza okumugamba? Njagala ompeeyo ebigambo nga 10. No, njagala omugambe nti maama nkubuulira ekintu kino nga mpise ku mpewo. Maama nkwagala nnyo seekoza naye mu bintu byonna oba ebikyamu oba abakuwabya I still love you, you are my mother. Ebirungi byendiko wanteeka ku nsi. Siri kukyawa, siri kwabulira paka lwendiva mu nsi muno. Sikyasobola nkulaba naye nkwagala mu mutima gwange. Bwe mba nakusobya, mami I'm sorry. Bw'oba wansobya, mami nakusonyiwa. Naye I still love you because you are my mother. Kati sister wo gwe waleka mu nnyumba musisinkanye bigambo ki by'omugamba? Namusonyiwa naye namulekera Katonda yali tujajinga kubanga ye andaba nze ndi mubi nawansanga Eddie tasobola kumbooza. Naye nzijukira ogambye wabyesonyiwa twabyesonyiwa. Nabyesonyiwa. Singa obadde wabyesonyiwa bwe wandabye twali biŋŋambye naye ekintu kino kikuli ku mutima. Kindi ku mutima ekitegeeza tonnaba kukyejjako. Nze mbadde nkusaba obyejjeko. Nabyejjako nedda obadde tobijjangako. Nkugambye bwe wali ndabye tewali byogedde. Bw'olaba omuntu oyogera kikuli ku mutima ekintu kwegamba enjala bw'eba ennuma bwe ngenda mu woteeri oba ngenda wali we batunda ebyokulya bwe mba nina ssente bwe mba sirina ngendewo omuntu gwendaba ayinza okumpa ekyokulya nenkimugamba naye bwe mbeera nga sikifunye nyinza obutafa. Omanyi Eddie lwaki naye nga kindi ku mutima nti enjala ennuma. Lwaki kikyandi ku mutima? Olw'ensonga bulimu abaana bange. Kituufu. Kubanga family najita Eddie natuuka okuta omwana owange gwenzaala nengamba sijja kusika muguwana gavumenti siko omuguwana family. Naye linda kukatema nnyo sometimes kankubuuliramu kino nze ntera okigamba abantu alima nze seekoza I speak reality kuba abantu bangi nnyo nze abamanyi kyenjogera nga kyekituufu. Alima nze taata wange yafa ndi mwana muto. Taata wange mu kufa saamulabako. Bataata baffe bonna tewali n'omu yampako kotozi. Mama nga ayokya kasooli ku kkubo. Seekoza bye bituufu. Era bulijjo okyogera. Abantu bonna bamumanyi abeewa bigalumityana. Kaakati nekituuka ne kingira mu mutima gwange nti tuli baki
tuli baavu nekiyingira nga ne benda abaliira wali enkoko nga omutima gugamba ndi mwavu ffe tetusaana kulya nkoko oba kitegeera era nga tebikyayingira mu mutima gwange ng'oli ne bwaŋŋamba nti Eddy jangu onsalira enkoko yange nga ŋŋamba nti bwe tunaba tugize ojja kujja nkola kinga mugamba mpaamu ssente mpayo 10 ze ngende ndikabalagala nga mmanyi muti abaavu tebalya ki bintu birungi lwaki nkugamba bwentyo mu kukimanyiira kyannyamba nga nze okubeera nti neezuula ninfuuka Eddy MEZAYA kati nti abaana abakulanga balya enkoko tugeza ku nkoko abakulira mu bulamu obulungi beegomba Eddy ekyo kyo sijja kukyogera beegomba Eddy abalina amadiguli amamasters baana babiki beegomba Eddy lwaki kubanga no siri serebu namanya kiki nnina okubeera namanya nti ndi weegindi namanya nti maama wange background kasooli ku kkubo era tekinswaza kugamba maama wange nti yatundanga ndagala oba oyagala okukolagana nange oba toyagala I mention kakati mbadde nkusaba Fatuma basisita bo kijje ku mutima era oleme kuddamu kukyogerako oli ne bw'obeera ng'ofunye mukwano gw'otya temukyogerako buli lw'okoma okwogera ku kintu kikuluma n'oyongera okukifindingira solution kuba buli muntu gw'onyumiza akuwa amagezi gage you know why okumanya nakyesonyiwa Eddy nze gw'olaba nali nkolagana ne famire yange ne Eddy nga siva ku bitanda nze nava mukomera nga ndi mulalo nafuna depression olw'ensonga famire ebintu byayentuusa stress breaking down nenkomawo siva ku ddwaliro nga sitegeera naye Eddy ovanga ku muntu akuleka ku mawanga famire yange yandekerera omuntu omu kojja wange yekka nga yambeera ku lusegere kojja Muhammad naye lindako ekirungi kiri ekintu kimu nti Fatuma twasisinkanye mu show ya David Lutalo eyabaddewo jjo ku lw'omukaaga nga 28 omwezi ogwakuna ekibuuzo kyange kye mbadde njagala okukubuuza ku kintu ekyo ku bantu ababaddewo njagala oyogere amazima walabye ani ali welcomed nga Eddy MEZAYA tewali goge mazima tewali olw'okuba neezuula olw'okuba neesonyiwa nze siwoolera ggwanga abuse me oba tusobodde twevumemu awo kiggwera awo bwe tusisinkana enkya nga tunyumya sisitawo mwesonyiwe simanyi oba waaliwo bataliiwo oŋŋambye sisitawo yazze eggulu mu sho ono sisitawo gwe twogerako najja ku mmeeza kwe mwabadde mutudde n'abuuza bantu bonna ababadde batudde ku mmeeza gwe naakuyitako lindako kyakulumye tewali kiŋŋambye nedda ŋŋamba ekyajjo tekyandikulumye senga tekyakulumye tewali kiŋŋambye njagala otunuulira abantu bwe mwabadde ku ttebo olowooza balowoozezza ki ng'ate bamanyi muli ba Luganda anti kati kyenkugambye nti tekyannumye naye ekifaananyi abantu kye balowoozezza kyekyannumye kubanga nze bwe mbeera nze Eddy wadde sisita wange simwagala sikolagana naye naye mwagala nga muganda we sisita we naye azadde abaana alina omwana omuto ogabe bamuyitaani sisita wange Julufa akero mukyala Zulufa akero bino bigambo byange amaziga g'okaabya sisitawo
ojja gasasulira. Essaawa zino olina ssente, essaawa zino oli mulungi, naye yaliko nga ggwe. Akero oli muzadde nga bw'oyagala okusula n'abaana bo, nga bw'oyagala okubeera n'abaana bo, sisita wuuno naye bw'ayagala omulemesezza essanyu. Talina kye yakukola wabula olw'ebizibu ebyabeerewo wakikozesanga omusingi sisita wo omutte omujja mu nsi eno, which is very bad. Kubanga bw'obeera nga ebintu byo enneeyisa eyo gy'oweeyisaamu sisita wo tolina kirungi ky'omwagaliza. Akero weekube mu mutima. Akero oyambala n'onyuma mu bantu, obeera mu bantu n'oseka, kibi akero ky'okola. Akero nkusaba omanye ensi tekungulwa. Idi Amin yafa yaliisa ku bantu sapatu. Omusajja gwe bayita Obote yafa, omulambo gwe baguteeka ku Uganda House, twasimba layini nange nalimu nga batuleetedde omulambo gw'Obote ogulabako nga munnamawulire. Omusajja El Gaddafi yafa, yayina emmundu nga ya golodi, ng'ewakaawe tewakuumwa mbwa, ng'ebikuumawo ng'alina lions empologoma ze zipeti za waka. Omwana eyamutta eyamujja mu nsi wa myaka 17 nga tabeerangako twendi nti musirikale, yamujjako emmundu ye n'agimukubisa, nakati teri muntu amanyi gye yaziikibwa. Akero Mukama Katonda akuyambe, genda mu maaso n'omutima yogyo. Bwe kibanga Fatuma nga bw'abyogedde nga bwe biri, nsaba Mukama Katonda akke ku mutima gwo, omanye nti nawe oli muzadde, oli mukyala. Maama wa Fatuma, nkusaba omanye ebizibu ebyatuuka ku Fatuma. Waakwetaagira nga maama, gwe midiyeta, gwe amuleeta ku nsi, tobeerako sayidi mu baana. Olubuto lwa Fatuma maama lwakuluma emyezi 9 n'olwabalala myezi 9. Give her a chance. Mutwitinge ng'omuntu maama. Ensi tekungulwa.